abalungi abandi ku YouTube channel yange nga buli jondo lero nkomyewo Rapige Manya era nga super excited to have all of you having subscribed. If you haven't subscribed, you're missing out on a lot. Nyumira nnyo era nebaza nnyo abantu mwena abali eyo novayo nobera ngotwala time yo ne kaddatako ne subscribing naye nga ekindeso nakolero tewali kirala nubyanli banange bamutadde mwebaze mukama katonda buli wobera otogwa musubi to as long as you're a believer. Me, I believe that everything is possible and everything happens in the right time. Kasitobera ng'oli mwe kwegamba oli mukkiriza buli kimu kibeerawo mu budde obutuufu katonda bw'abeera asazeewo. Era n'olwaleero Nubyanne atulombojjedde ennaku gy'ayiseemu ng'ali ekitalya ng'ali mukomera ne banne n'atugamba nti bannange tewali muntu yandyagaliza munne kubeera nti ali mukomera. Olaba nze ntuuka okudda ewange nga mutuufu abaana bange tebanzijukira ensekereza nnuma bannange alombojjedde ekikwatagana like choino okumanya nti tula wansi okkalire kaddata kagule kanywere buli kimu okirabe otegeere nsonga ki yekyo ekiddako for Nubyanne byonna ogenda kubeera ng'obisanga waneeno ku YouTube channel yange ate na subscribing mugambe nti channel yange bagita Rape as simple as that ajje subscribing. Otherwise, I love you and appreciate you. May God protect you guys. Keep safe. Make sure you keep safe. Sanitize, wash your hands, put your mask on, please. I don't want to lose any of you because I love you so much. Otherwise, stay safe. Nayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi ennyo mu kutandikira ddala nga batukwata Kalangala kubanga mu kutukwata batukola ebikolobero byonna. Sooka batukwata ne batukuba zibatuuni ne batu pepper sprayinga ne batukuba tear gas ne batusiba ku mpingo ne batutikka ku loole. Bwe batutikka ku loole abasajja bano nga bakambwe nnyo nga ye waba ayagala okuyitawo okudda mu maaso eri ku loole abalinnya ku mitwe n'abatambulirako. Ne kijja nti ne we twatuuka e Kalangala mu seeli e Kalangala ku poliisi batuteeka mu cells neera ne basigala nga batutadde ku mpingo. So ebikolobero bingi nnyo bye batukoze era nzijjukira ne batwala Kasajjagirwa ku military barracks. Abamu babatwala ku Masaka CPS then abamu ku ffe 14 ne batwala Kasajjagirwa. Kasajjagirwa batukola ebintu ebiruma omuntu nga ggwe ebikumalako ebityoboola ekitiibwa ky'omuntu. Abasajja bano ne bajja nga bakutte emmundu zaabwe abasirikale nga 3 naye nga twetooloddwa abasirikale nga 30 wabweru bonna bakutte emmundu bambadde zi mask ne batwambula engoye zaffe ku gun point ne batandika otugaayuula nga batukwatirira nga balinganga abakebera toba tulina kamera mibiri gyaffe. Ekifaananyi kyenyinza okuwa nga wolaba Saddam bwe bamukwata ne bamwasamya ne bamukuba tooki mu kamwa ne bamukwatirira ne batwambula ne bagamba weegaayule. Omusajja najjanga alinganga abyakebera nakwata mu bitundu bye ebyekyama ne bakola buli kimu. Bano abasajja batubonyaabonya era ne we twagenda eyo batuteeka mu ziruumu nga temulimu kintu kyonna. Bayiwamu amazzi mu seelo ne batwebasa omwo nga seelo enyogoga nnyo mwebaka ku sementi ennaku 2 zokka ez'okwebaka ku sementi nga muno mukuluma nga n'otuula nga tolina ngeri gyoga nti no kaneebake. Mu seelo eyo yennyini bakuwa baketi mw'ofulumira kati n'obeera ng'oli mu seelo ne banna abalala abasukka 10 mu kivundu temumanyi ki kigenda maaso. Tebabakkiriza kuba simu, tebabakkiriza kuwuliza famire zammwe oba balooya bammwe. Kwegamba nga muli awo ebirowoozo byammwe nga temumanyi ki kigenda maaso oba kyekiddako. So batuyisa mu kubonyaabonya okw'amaanyi. Famire yange ba breakinga down. Abaana bange tebasigala kyekimu ne kakati era abo balaba tebakyali kyekimu okubajjako taata waabwe. Nze nga bakankwata twali twakazaalayo n'omwana omulala
Mukama yatublessingayo n'omwana omulala. Kati ono omwana nzijukira mu biseera ebyo nga mbeera nvaawo tugenda campaign trail nga nze kyaliwo enyenye ewaka ti we mbeera nfuluma nina mwekweka aba ayagala tugende ffenna. Wenzira mu kisenge ayavula dda mu kisenge, bwe mba ngenze mu kinaabiro ayavula dda mu kinaabiro. Nzijukira olunaku lumu we babakkiriza okujja okundambulako ne bajja ekitalya. Ono bebi eyali kyali wange enyenye nnyo, muwe emikono gyange musitule, yanneesikako n'akaaba nga takyamanyi tone taata we. Nti kiruma nnyo okulaba abaana bo ne bakusanga ng'oyambadde ki-uniform ekya yero, bamanyi yero kye kitegeeza. Gamba dadi ate oyambadde kala y'abantu abakunyigiriza, ne bakaaba. Nti okulaba omwana omuto ng'ayita mu nga bamubonyaabonya bwe batyo, bajjewo taata we, naye ng'ekisinga okuluma kiri nti tolina musango gwonna gwonna, bakusibye nga tolina musango. So kino ekintu kinnuma nnyo era kyamenya ne famire yange nnyo nnyo nnyo, era mu kano akaseera tugezaako okuzzaawo bond. Yes, ebiseera bye batusibye tetusobola bizzaawo, naye tusobola okukozesa akaseera kano okulaba nga tuddawo okuzzaawo gaamu wa famire oyo. Nze we nasalawo okulwanirira amazima, namanya nti waliyo ebintu bisatu. Bagenda kumbonyaabonya, bajja kunsiba, waliyo n'okunzita. Torture, arrest and death. So ne we bankwata ne bansiba, namanya nti no kino kigenda kujja. Era nzijukira bulungi nga ngamba mukyala wange, nga ngamba omanyi nakufudde campaign agent, ne mugamba naye osuubira n'abeerawo mu time eyo y'okulonda. Ndaba nga we yandifunyeyo agent omulala kubanga nnyinza obutabaawo. Nabimanya nti kino kye twali tukola kyali tekisanyusa mukulembeze w'eggwanga, nti era baali bannotusiba. So bino byonna kigenda okutuukako ng'okimanyi tekisobola kukutula, era ndi mugumu, tebisobola kummenya, tebisobola kunkutula kubanga nkyayimiridde ku mazima era nyimiridde ku mazima. Psychologically, yes, tokyalinze nti niwe nabadde waka wedda mpawamuka ekiro nga ndaba nkyali mukomera, kubanga mukomera obeeramu n'olaba abantu be basibidde obwereere nga tebalina misango, abantu be bakubye, abasajja bajja nga balina ensali za kibooko ng'eza Yesu, nga balina ebiwundu, nga babasibyeko emisango, n'ogamba yiyi yeno democracy gye baagamba bagenda kuleeta, lyerino eddembe lye baaleetera omunnayuganda. Nti we ndowooza ku ebyo kinnuma nnyo nnyo nnyo, nti sisobola kikkiriza nti muntu munnange asobola okubonereza munne bw'atyo. Si nti nno amubbidde enkoko ye, si nti nno baamutidde omuntu, naye n'amubonereza olw'okubanga tamuwagira. Kino paka kati ngezaako kiteeka mu bwongo bwange ne ngamba naye sobola kuggyawo obusungu obwo ne nkola omuntu ekintu bwe kityo kubanga tanzikiririzaamu. So psychologically ogezaako n'ogamba owaaye basobola okusiba guno omubiri naye tebasobola kusiba birowoozo. Era kati saawa zino ngezaako kulaba abakwano bange, tubadde mu meeting ne basibe bannange. Yes, nzikiriza nti nno tubadde basibe naye era tukyali basibe, naye nga at least eno si kyekimu n'eri gye tubadde. So nsobola okurelatinga n'abantu era kijja kunnyamba okulaba nga ngenda neerabira bino ebintu. Nze nali mugumu ku lwaki? Kubanga nali manyi nti no nyimiridde ku mazima, sirina musango.
njagala nkibategeeze omusango gwe baatusibako baatukwata nga 3 e Kalangala ne batukwata abantu 14 ne batusibira e Kasijjagirwa ku military barracks then abala ne babasibira e Masaka ku CPS kati twali Masaka nga 3 baatuvuga nga zaali nga 4 ne batuwamba basi yaffe yali egenda ku kooti e Masaka okutuwa bail ne batuvuga ne batutwala e Makindye then ne batusomera omusango bayawulako abantu 49 ne batusomera omusango nti nga 3 ogwa January 2021 baatukwatira e Wandegeya nga tulina amasasi aga 1 2 3 4 abantu 49 so nze okumanya nti n'ekisango kye bantaddeko si kyalaali sibeera na kutya kuba nali manyi nti nyimiridde ku mazima. Omuyimbi abeera instrument ya Mukama Katonda nti omuyimbi alinganga mirror ya society nti inspiration wejanga ekwata ku mukwano nja guyimbako inspiration wejanga ekwata ku mbeera eriwo tinewe mbadde mukomerera enyimba zibadde zijja ez'omukwano n'ez'embeera eriwo ti yes nja kuyimba zonna ennyimba ti n'oba oyagala kuyakapeera ku mbeera ebaddewo era nsobola ogikuba ku lwaki ndi muyimbi ndi mirror ya society reflecting ebyo byennyininyini ebya happeninga mu ggwanga. Nga olaba nti ne mu sisitimu embi temubulamu bantu balungi nti Mukama abadde mulungi gye ndi nti yonna yonna gye badde ntambula badde ntambulirako feva ye nti ne bwe baatukwata ne batuteeka mu mbeera embi mwaba abasirikale nga batutadde ku sementi mwabamu abagamba Nubian kuleeteddeyo akafaliso n'akwata jaketi ye n'agikuwa kitegeera n'okwata akafaliso ako ne mukaalawo n'okagabana ne banno nga nzijukira olusooka olw'omwaka era wali omusirikale yajja naga Nubian nanti leero olusooka ku mwaka kuguliddeyo kijuisi kiminat maid naye tolowooza nti no kitaddemu obutwa n'akisumulula n'anywa n'agamba kwako nkuwadde omwaka nti yes Katonda abadde mulungi gye ndi nti yonna yonna gye ŋŋenda wabeerawo feva n'onkwata n'onteekawa ti kyonna kyonna nze kyemanyi ndi strong nti nsangayo abantu ate mu bantu b'osangayo kasita bamanya nti n'olwanirira ggwanga kati n'okulwanirira eggwanga ate tekimanyi na music kubanga obeera olwanirira ensonga ekwata ku buli muntu ti yonna gye mbadde ŋŋenda mbadde nsangayo feva kabeere mu basibe kibeere mu basirikale feva ebeerawo era nze kindeetedde okukkiriza nti mu buli sisitimu ne weebeera mbi etya sisitimu tebula mu bantu balungi. Kati nze essaawa zino yes ndi mu famire y'abayimbi naye ate kyensooka okulembeza be bannayuganda ndi mu famire y'abannayuganda kati ntunuulira nnyo famire y'abannayuganda yes njagala okwebaza abayimbi abaavaayo ne bayimirira wamu nange ne bannange okulaba nga bateekawo embeera nga batuta naye sisobola kutandika kusonga lugalo omuntu ne ŋŋamba ono teyayimirira nange ku lwaki nga bwe nagaye nti tuli mu sisitimu ya multiparty sisitimu y'ebibiina buli omu aba n'enzikiriza ye buli omu aba n'endowooza ye tyosanga bo bawagira ekibiina ekifuga osanga abo abayimirira n'ekibiina ekyo banyumirwa ebigenda mu maaso nti sisobola kumunenya naye just okumulaga ekituufu ne mugamba omanyi abantu b'oyimiridde nabo be banyigiriza bakasitoma abo kubanga bannayuganda ye kasitoma w'omuyimbi ono munnayuganda gw'olaba avuga bodaboda atunda amanda kukuba sika capati yoyo munnayuganda akufuula celebrity ng'awagira music wo so nze mbelievinga nti wano wendi nkola omulimu okulaba nga mbuusa bannayuganda okumanya nti ddembe lyabwe kibakwatako
okulwanirira eddembe lyabwe, kibakwatako okugoberera obukulembeze bw'eggwanga lyabwe, okugoberera politics. So tekineetaagisa kusooka kwesimbawo okukola guno omulimu. Bangi nnyo babuuse ne bagamba kati nze Nubian Li nkulidde mu industry, natandika ndi muto mu industry, nkulidde mu eno industry. Balabye omuntu abasinga bakuze nange nga bandaba, yes siri wamu nabo naye nga bandaba ku TV zaabwe, bamanyi muntu kikaaki, bamanyi ndi wa mbeera ki. Kino kirabisa gavumenti eriko okujja n'okwata Nubian Li atayomba n'abantu, atalwana n'abayimbi, atavuma muntu, naye n'omukwata kubanga takkiririza mu nkola yo. Okitegeera nti guno omulimu gwe tukola, abantu be bankutte nabo kyewuunyisa, be bannayuganda. Mulimu abavuzi ba booda, mulimu bannamawulire, batukutte ne bannamawulire bannammwe, mulimu ba bouncer, mulimu abavuzi b'emmotoka. Okitegeera nti mulimu buli muntu yenna, mulimu abali batembeya zi masiki, mulimu abali batembeya ice cream, nti bakutte bannayuganda. Nti gwe okusaavinga bannayuganda oluusi kiyinza obutakwetaagisa ate kusooka kwesimbawo. Guno omulimu gwe nga munnayuganda osobola ogukola. So ekyo mbadde sikitunuulira.